lulowoozawo amakulu oluyina luno olunagala tutadde ku kitabo kuno lukiikirira eryo eriri munda yekekalibadde ngaakabonero akamubagulizaako nitutere ebiri munda biva muno ekyo mukitegedde maaso ebisembayo era tulina ebikanja ebiba kungulu ku mwenge mu kita kungulu yogedeko ebiba kungulu ku mwenge entulubiru omwenge guno abasogozi mumanyi bulungi kiteekako omuwemba mukumanyi bulungi kati omwenge bwe gujja bwesengejja nebudda waggulu kakati mwaba muziraga nti obucu siwe mubuyita obucu mwemutega kitange kanzijeko obucu naye ate ebibyolaba kungulu ebyo tusobola okuyita entulubiru enki kati awo gaziya olulimi lwo kyetwagala mu byonna ekitundu ky'omwenge ekisigala mu kita oluvannyuma lw'okulegako ati otoddeko banyweddeko musigaddemu mu kita ekitengetenge ekyo ekisigaddemu ekitengetenge ekyo kyetuyitengeza enki akati omaze okugeze okwegobola kitange kanneegobole osobola okutegeera nti kinakuleetedde kyakunywa kirungi tekiriiko buusabuusa tekuli anyokawulire wadde embimbiri endekwe ne taata omukole ki kiba kyabanga nti banyweranga ku ndeku ki naye ensangi zino bigenze bikyukamu olw'embeera y'obulamu osobola okufuna endeku ey'okubiri mujjuza kati guno omwenge gwojja guno kati kwe kumugamba kitange nti taata nzikiriza ate kungeza kwemba ntoola era nawe nkuteemu naawe olegeko olabe obuka otegeke bulungi akati olulimi lugazibwe bulungi nga naawe owulira weegazaanya teweesiba ku bugambo bwe bumu wakwata ku siddi bwabogezi akati nogenda mukopa obugambo gambo ate kati kukola namakulu tebirana nnono yaabo oba mutegera bulungi simba olulimi mu mukolo olabe batakusasule kakadde kyokka nga tokalubiriza banno si wakusoya banno bibuuzo ekyo tukyewalire ddala tubeere bakala munno osobola n'omugezesa fetumanyano ezisooka n'omanya nti akusingako oba omusingako wekiragedda nti akikuku notta ku bigere naye ate nolaba ono ojja musobola ono mwesobolera oliokolanga omukola ki mwesobolera wadde omusobola otya togezaako okumulaga nti omusobola kubanga mukwagala okumulaga kwegenda okuva mu kwagala okusoya bantu n'ebigambo bye batategeera ate nga twagambye communication olwo eba ekoze eki ifudde olw'ensonga eyo muzikirize atwale mu kitundu ekiddako tugenda kweyosingaba mwebale nnyo mwebalire ddala katusesetule mukimanyi bulungi nnyo nti olwokuba nse musomo nabasinga sesetuse naye twagala byonna tubikole sebo omugenyi waffe omukulu omukungu lukabwe kisiriko mbanjulire omusomesa waffe atuuse agenda okututwala mu ssomo ly'olweggulo agenda kututwala ennono y'okukyala n'okwanjula okuwera essaawa 12:40 ku ttendekeddwa ly'abeene lino Buganda Royal Institute
kama ekitundu nga bakifuna wedda atuuka yafuna olukigenda maaso okuguma kwolaba nga bagumye ng'ekyemisana kituuse bakyali kuize butereevu mu ssomo yazizze ng'ayigiriza omwabadde n'okutulaga ddi kyekibeerawo era wa mu ssomo erikwatagana n'olulimi olulimi olukozesebwa mu mikolo mukyala Nalujja Joyce Tomusange atugambye okujja emiyingo mu mikolo tukubanga gisiba emikisa ebifaanagana ebyefaananyirizaako ekigambo ekyo ate ekyo ekigambo tetukirina naga nti tulina ludda netubeera n'oluuyi okubikozeseza ayogeddeko ku kigambo Bwakabaka bwatukwasa Airtel kettu okumpi naawe ayina ettu lyatuleetedde okuva mu Airtel kettu zikiriza sebo omugenya mukulu nekanda nalimuzuku lwakasujja ekirange omukolo mu kwogera lwakikumalidde wano Buganda okubangula balina okugoberera emikolo gy'okwangula okwebaza amaanyi gano golaba gavudde ku bukulembeze bwe tuze tubangawo owabalungamya b'emikolo mu masaza bano badiriddwa bannabugerere so bebazzeeko mu nteekateeka ya ssemusomo ono tulina ab'emawogola abakulu abafudde bulungi okujja siyinza kubalekayo okubakwanjulira mukama wange omukiise omu esasa tetunaligenda muguliro nammu era nsuubira nti semasomo olw'omulundi ogwokutaano banakko ekimu munaasinga obonya mukama wange sijja kwogera bingi abalungamya b'emikolo ate bawulire ku ddoboozi lyo bingi bye tukusuubiramu ng'akulira ekitongole ky'olulimi ate nga tugwa mu minisitule y'emu sebe tusabise nnyo okulu engalo njagala nsuubirizaanyiza okutumbesa baseke kabaka omukungu okuva mu kettu baba batandise ketta n'abogezi abagenda okufuuka abalungamya mwenna mbalamusiza Lukabwe Fred Kisiriko ndi musajja muzirandiga twawadde bakojjanga ab'eŋŋonge ekikoko kyagenze wala sinagenze wanandika yiyi naye bwegenda bakojjeera kale kwetololera awo ate banamala nga bagigomyawo kyenvudde nzijja nga nyambadde corporate mbajjukize nti omulimu gwammwe gwetololera ku kintu eki lulimi neŋŋamba nti olulimi kyeki olulimi kyeki olulimi kyeki abogezi gyemuli abogezi gyemuli temuliyo olulimi kyeki kati olw'okubanga musasulwa ku bwogero si kyekibasasuza mwogera ki bigambo ebigambo biteekwa okubanga bibaako olulimi lwekola ki n'olwekyo olulimi mu East Africa yonna nwanirira eddembe ly'abantu era nafuna ku kirabo kye bayita Nobel Prize ekyokulwanirira abaana kakati kyeyalaba tukola kyabagenda akola ki bwe tuba
baleeta okubagana emboogo bagende bakubagane naye teyakirabako ewaffe. Bwe tuba tubadde twogera ebigambo ebibi agende naye abiko. Bwe tuba tubadde tukola emirimu era gyali kati omufumba gutambuza awuzizaamu emyaka kakati giri 14. Siwulirangayo nkuluwujju era n'abamukozesa bagamba nti ani yakuza. Olwekyo tetwagala tutuuke ekiseera abalungamya naye ono ani yamutendeka akumukewalanga nnyo. Omuganda bw'abuuza kozi bakuzaala wa omanyanga takwandyekoki naye babuuza mwana okulira omanya nti akulabyeko ekirungi naye kabuuza kozi bakuzaala wa owulira eddoboozi lyengulizaamu omanya nti waliwo ki omwana nsaba mugende mubeere endabirwa. Sebo kettu asibuka wali ebuteeka simu nga bakwadde nekyana gye bampa ne bagenda ebulemeezi ne baleka bajja ekyaddondo kati kyempanga olwekyabisi ketwetu ja kukyogerako kubanga ekyo olredi nkimanyi abali wano bonna bakitebe era bajja balambika bulungi mukozesa olulimi olunyumira abawuliriza. Abamumpa ekikuleeta kunyumirwa mu bye mwogera naye olumu mutunyiiza ne mwogera ebigambo ebimu nga naye sijja kugendayo kubanga bagezeyo tujja kunyumirwa. Ate n'obwo obuzeezeza obulala ndowooza mugenze mubulekayo. Ennaku zino ntandise okulaba alaba ku mikolo wakiriko naye tuli nze nali nange sijja kudda kulaba mbaga kuti olunaku lwe nalaba gwe bayita kakumwa nga yeegalikidde mu ddiiro awanise ebigere ekanzu zeziwa nagamba sijja kudda kulaba era nalumba abantu bano nebaga mwakalamye teri afuna mulimu nga bataddeemu wadde mwagala kwogera bwogezi musasula lwakwogera mulina okuteekamu musome munoonyereze. Bwe nali nsoma diguli yange ey'okubiri profesa atugamba bwati nakusooka atugere olusuubu wali South Africa n'agamba when you spend a day without learning something new, counted it wasted. Nti bw'omala olunaku nga toyizeeyo tosomye ekintu kipya olunaku lukoze eki lukusazi abantu wakasanga olunaku in Africa. We don't have these things to read and so we don't read in Africa. Do you have a Bible? Oh yeah. Now, Muslims, do you have that Quran? Oh yes, we have it. Have you ever read it? Oba tolina kyakusoma wakirisoma Kurani wakirisoma Bayibuli n'olwensonga mbeegayiridde nemubanga musasulwa lwako muteekeemu ne mu Bayibuli ebintu mwebiri ne mu Kurani ebintu mwebiri ebyokwogera nandibadde mbamubira ebitabo ebyokukozesa mbabuulireko mugende musome engero za Sulemaani bwe munaavaawo mugende musome oluyimba bwe munaavaawo mugende musome ekitabo kya Eseza bwe munaavaawo mugende musome ekitabo kya Luusi bwe munaavaawo mugende musome ekitabo kya Muwozi bwe munanyumirako ng'omwana tekuweddeeyo bwenaku osomayo layini meka ekirala wambuziza ekibuzo